Oh yes, mukyala mukulu amanyikidwa nga Amao Musuuza nabwe kitasobola okuba nti akuba ku muganda we Elisa erisooka amanyikidwa nga Aliya agabadde masanyu merera abantu batandise okugamba nti oba oliawo biki Kenzo wagwa ndea naye nga ate kyasobola okuba nti kiggwa kyawedde dda omukyala yamaze okuba nti amusuulawo kati mwabasigaddemu abamanyi oba mumwagala oba temumwagala none of your business naye nga ate sitimu egenda maaso n'okuba nti etambula Dea so okusobola okuba nti okufuna biki ebitambula mu ggwanga lyatu Uganda Dea so okusobola okufuna ebyenjawulo Kenzo sofa ali mu America bikyamusobedde wakati mu kibiri omukyala agenze maaso n'okuba nti azaala ebbali ate nga n'omwana we agenda maaso n'okuba nti asanyuka oba oliawo ekintu kibagenda maaso n'okuba nti oba oliawo abantu bagamba nti Rwema ng'ajoga nakwasa omwana wa munne omwana namukutekinga ne video tulabyeko video eno nga mulimu Dr. Musa Sebunya agenda maaso n'okuba nti alabirira omwana nga tate balina okuba nti abeera Rwema n'amakulu bagenda maaso n'okuba nti akwata video bwasika mpola mpola bino byonna bagenda maaso n'okuba nti babikola angenda baletera akabozi ka mukyala mukulu amanyikidwa nga Amao Musuuza oyo ngejja performingamu ku ssomero anagendako ku ssomero eyo ne baŋŋamba nti bannange naye nga maama we ayomba bitya omwana oyo kati agobye omusomesa so n'olwekyo atugenda kuba tubikutuusako naye nga ate sofa gye tugenda mu maaso tukutuusako Amao Musuuza asobola okuba nti areceiving Aliya Sebunya happiness of course ne Rwema n'amakulu nagenda okuba nti amuintroducinga mupya okusobola okuba nti amanya engeri gyetambula gali gatya gatambula mu Uganda Palasa agenda maaso n'okuba nti adetinga Zali ekyo kikuba wadde tulina ugenda gajja okujjako wano Palasa agenda maaso n'okuba nti adetinga Zali era nga show ye Dubai bwe twogera yateekebwa mukyala mukulu amanyikidwa nga waliwo show ye Dubai atwandira bazali nga agenda maaso n'okuba nti apapira ne Palaso sofa agoge n'akafuna atogenda agafuna omuntu mulala yena okujja konzera yona akubuuza mugambe tigimusa yagambye jjukira akana ka waliwo Palaso yagende Kenya eyo nakwatamu ku mukyala wa Zali amanyikidwa nga Tanasha Donna bagenda maaso n'okuba nti beeweweta kati we twogerera Zali yagenze wa Palaso era nga embaso tugenda kuba nti ujubusaako naye mu bulambalamba osobola okuba nti ogifuna ojefunire ddala tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikidwa nga Uganda Mukamuli amanyidde obazi wa mutata Jimson Amaludi Kibayo Maxwell Jerome in Uganda obubula konti otambula naffe obubula konti osubscribing obubula konti obeerawo mpola mpola okusobola okuba nti yes omanya biki ebitambula mu ggwanga lyatu Uganda kugatana biche byolino kuba nti omanya uli ku Dasta 24/7 okusobola okuba nti omanya biki ebigenda maaso n'okuba nti bitambula yes genda maaso n'okuba nti osubscribinga bampitantami Jimson Kibayo Maxwell Junior omukutu gwa Uganda Mukamuli sofa Rwema n'amakulu sofa amusanyufu yaleese omwana era ng'omwana ono yasobola okuba nti amugatta ku muna munne amanyikidwa nga Amao Musuuza omwana ono naye muwala agenda maaso n'okuba nti ayitibwa Aliya Sebunya era nga kyabadde kitabu nnyo nga Rwema amaze okuzaala ate abagamba ne mugamba Jimso kati kyawedde atolina kyotugamba still ng'ebyo byawedde byonna okuba nti bira bwe bityo mukyala mukulu amanyikidwa nga Rwema n'amakulu yasobola okuba nti azubawo ewaka nga amaze okuba nti azaala mu ddwaliro wali nakawa wezaalidde mpulapula yasobola okuba nti addayo ewaka mpolampola era nga pate babadde bamulinze bakyali bamanyikirwa Evelyn Namulondo nabakyali timu biki bonna babadde okusobola okuba nti obuliawo bakwasa ensonga nga zino okuba nti zibeera okusobola okuba nti obuliawo bakwatagana bulungi mpolampola Rwema n'amakulu yasobola okuba nti amitinga baawe eyabadde happy nnyo mpolampola era nga obuliawo eddwaliro bazaaliramu ebintu ebikulaga nti obuliawo bali serious bya ddala so nga ate kuba nti babera serious nga bulijjo basobola okuba nti obuliawo tukitegerako nti mukyala mukulu amanyikidwa nga Rwema n'amakulu yasobola okuba nti yes akwasa Amao Musuuza mu butongole omwana ono Amao yasobola okuba nti alaba ku muganda officially namukwatakwatamuko video zake namusobola okuba nti zitambula newankubadde nga ate abantu bagenda maaso n'okuba nti bakupa enduulu nga bagamba nti naye mukyala Rwema n'amakulu agenda maaso n'okuba nti ajoga Kenzo lwaki agenda maaso n'okuba nti obuliawo akwata omwana namukwasa Kenzo okusobola okuba nti obuliawo yes omwana wa Kenzo okusobola nti amukwata ate nebateeka n'obuvidiyo nebatandika okuba nti babuta mpolampola kiki bagezaako okuba nti baprovokinga Kenzo sofa emundu yaziza kugomla tanaba kuba nti atuleetera results mpolampola naye nga tubakiregere kuti emitepu from now Kenzo agenda maaso n'okuba nti anonya omwana w'obulenzi era nga yagira maaso n'okuba nti azaala abaana babiri abubugala so n'olwekyo agenda maaso n'okuba nti azaala omwana anonya omwana w'obulenzi jjukira abaana kati Rwema n'ababiri ne Kenzo n'ababiri n'Amao Musuuza kwogata ne mukyala mukulu amanyikidwa nga Amao Musuuza sofa Rwema nina gwe bayita yes Amao Musuuza kwogata mukyala mukulu amanyikidwa nga Aliya Sebunya kikulaga nti abakyala balina okuzola mukyala yazaala mu baana azaala mu basajja bayagadde bera
Rema atwesize kyakola nomara obaga ogambye ekyoba ogambye eki it's an every business yagira masoro kwanja sesabulamu bwe Conks Rema namakula mal afunye omuntu gwagenda okuba nti azanya naye afunye small sister ye big sister katagira masoro kwanja akola n'emyaka 6 agira masoro kwanja obuli ajubilating okwanja afunye alia asebunya gwasoro kwanja akola naye banono bana bali mu nyumba ya Rema namakula bali eri enamgongo ajubula masoro kwanja obuli baba alira no mami jali ogena masomo kuba nti atekekanya ebintu bagamba yagamba nti wali bomuyaye nja kubeera n'omuyaye bwali bawa dokita ali bawa dokita finally ya sporting abulungi anafuna akaana anakatwala mpola mpola paka gye yakatuusa mwebale kuba nti mutambula naffe mwebale kuba nti mutwagala mwebale kuba nti musubscribing and time mwebale kuba nti mubeerawo amanya nedobozi bamutantambi jumso rich boy maxujo mutugere mukamoni mpola mpola mwebale kuba nti mubeerawo mpola mpola okusobola kuba nti mutambula naffe bye bye for now kasobola kukomea mu part 2 osobola kuba nti ofuna ebintu by'enjawulo bye bye. Big sister. Oh. She has flu. Kananga ama. Duties already azimanya. Big sister. Oh. She has flu. Kananga ama. Duties already azimanya. Big sister. Oh. She has flu. Kananga ama. Duties already azimanya. Big sister. Oh. She has flu. Kananga ama. Duties already azimanya.